Kakos Fax 256 amanya neddoboza Grand Saga ngamba nyingiddewo kubana ntusaako amawulire g'abacelebrities baffe bonna ba media personalities ab'enjawulo both international and local wane waffe okitegeera era nga bw'olina kukola kintu kimu subscribe comment like share karantini eno nekugendere bulungi lockdown nekugendere bulungi sente za nabbanjo ozirindire ewuwo ng'oli musanyufu ng'oli mwetegefu yawo okitegeera before nga sinema kuba nti nkuwa mawulire gakagona ku lwaleero Shiba Karungi swag mama we mukitegeera guno gye buvuddeko yapostinze ku Facebook ye n'agamba she's very proud of being anakyeyombekedde ate kirina mbuzibu gwamwinako obuzibu gwamanyi naye ye Queen Shiba gye buvuddeko ndoza mukimanyi yayingira ennyumba ye now it's like about 2 years yakyanga agiyingira yagamba teyetaga musajja yonna teyetaga stress za bufumbo teyetaga kuba nti simanya ate you know you see ate wolololo ate mama unya tabyagala yagamba fana bafumbirwa bwe mufumbirwe mweyagale naye yenga Queen Shiba swaga mama Shiba Karungi tashinaako buzibu ye she's very proud of being anakyeyombekedde ng'onaku leero njagala tutunuulire ku bakazi ba celebrities abayimbi betumanyi obulungi abaatiikirivu abakyaka nga bano bo tebagwa ku mulembe ng'omusanga ne bagamba okimanyi gundi oyo yazaala gundi oyo alina abaana bwe bati n'otakikkiriza nga olaba tasana na kuyitibwa maama ng'olaba nga sista o naye nga bakulu bazibu nena kuba nti nkutuusaako ba celebrities from abroad abali international n'abaffe wano e Uganda naye mbano bemanyi abaffe wano eno mubosire bamukale muntu yeyerusa simanyi oba kwerusa kwekaddiya abantu ennaku zino eno naye kyonna kyekiri njagala nkuba nti nsooka n'omukyala Kim Kardashian ng'onamanya gamatuufu ye Noel Kimberly Kardashian omukazi ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okumi omwaka gwa 1948 meaning guno omwaka batamuza emyaka gya 41 omukazi ono alina abaana 4 naye nga wamusanze Kim nga wamulabye toyinza namanya nti yali azaddeyo yadde n'omu bannanga omukazi anyirira yeefaako yeerabira kwegamba sida queen of all time sagwako Kim Kardashian ena batamumanyi she's a media personality omukazi ono she's a model she's a actress she's a business woman kwegamba muntu nga ye yeekolera yeebeezaawo oba okitegeera nga ye ebisigadde bino ebivaako n'asalawo okunyirira kubeerawo okwefaako oba okitegeera wabulanga ne mu bakazi abalala abali international tulinamu omukyala Jennifer Lopez ng'ono oba osobola omuyita Jennifer Lynn Lopez omukyala ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa July omwaka 1969 naye Jennifer Lopez ono nga wamulabye mukwano bamuyiwako amata n'oganywa omukazi ono muyimbi muzinyi kwegamba kale ebintu ebyo byeyeetaniramu naye ng'okuba yatandika kariya yeeno ey'obuyimbi mu 1986 mpaka kati mukwano toyinza namwawula kwegamba bo bakulaba dabuuta abakazi beefaako banyirira ono omukazi alina abaana babiri omuyimbi omulala atagwa ku mulembe bamuyita Nicki Minaj ng'ono amanya g'amatuufu ye Tanya Onika Maraj omukazi ono kizatuna Dadiani omukazi ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 mu Desemba mu mwaka gwa 1982 wembalabalamu ataamuza emyaka 39 omukazi ono she's a rapper oli kenyini omuntu gwe yasalawo songwriter actress era nga basinga bamanyi nga queen of rap awazirye mbi naye omukazi ono omutunula y'omu ku bakyala balemedde ku mulembe kugamba tagwako ye alinga luviiri lwa katwanga oba okitegeera na Nicki Minaj ono alina omwana omu yafaina osobola omumuwa kyekyo naye nga kyenjogerako nti mukunyirira tanyirira ne banyirira oba okitegeera tagwako mbooko era nno mwatunga tulinamu n'omukyala Juliana Kanyomozi mama Taji omubwatyo okitegeera Juliana ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwali gwa Novemba omwaka 1998 meaning atamuza myaka 41 Juliana mukulu kwa Irene okitegeera naye nga Juliana ono bw'omulaba y'omu ku bakazi abalemerako ku mulembe okitegeera nga bw'omusanga bw'omulaba ogamba
mukazi anyirira yerabirira yefaako emyaka gyalina togimuwa era nga tulinamu n'omukyala gwe tumanyi obulungi ono she's a mother of all artists ye mukyala Halima Namakula. Omukyala ono Halima Namakula yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu January omwaka gwali gwa 1960 meaning aba atamuze emyaka emikaka mbalebalemu myaka 61 naye ate ono ye nga wamulabye mukwano nga wamutadde ne bano bonna beebaza ate oyinza olowooza ye muto bannanga omukazi yeefaako omukazi yerabirira omukazi alabika bulungi era ndowooza nga twagenze naye ku biiki okimanyi oyinza otwalamu ye n'olekanze bannange Mama Halima Namakula isalyutimu era nga ne mubanene abakazi abalemedde ku mutindo tulinamu omukyala Rachel Magola obanga yina oyo okitegeera omukazi ono yazaalibwa mwaka gwali gwa 1966 meaning aba aweza ejobukulu emeka kambalebale aweza ejobukulu 55 ya myaka 55 omukazi ono naye muyimbi songwriter atenga politician wabulanga akiikirira Kanabe ye mubaka omukyala akiikirira Bugweri district ya na ku kadi ya NRM naye n'omukazi naye yasalawo okunyirira tayagala kumanya tali kwebyo simanya mama yambala goma simyo simagenda mu kyalo simakola biki tabiriko ebyo ka make up clear okitegeera kabiri kasiba kwegamba she's a woman of all times tayagala manya era nga ne mubakyala banene tulinamu omukyala gumanyi obulungi gono Laila Kalanze kachapiza ono ndoza setaga nnyo mwogerera Laila Kalanze ono mwana nzalwa ye Masaka nga chemanyi bulungi mukuno omwaka atamuza myaka gwa 5 mugumu ne bannange Laila anyirira Laila ono she's a hairstylist hairdresser comedian omulungi she's a TV personnel okitegeera naye nga mama Laila ono nga twayimiridde naye oyinza olowooza sister wange bannange omukazi akikuba omukazi anyirira okitegeera wabulanga sibebo tulinamu abakazi bangi abalemedde ku mulembe tulina musenga waffe gwe tumanyi obulungi Senga Justin Nantume kwegamba bobo basalawo okubeeraawo kulemera mu gy'obutiini Gravity kayimbeko kababuuzeko nti bannange gunji okuze bannange wuuyo lwaki musala emyaka tebagisala naye bo Justin ndabika yaabwe kale yebeeyimirira naye mubano kale siramu yeyerusa nga we natandise nga mpagamba simanyi sijja boogera sijja kwongerako byange naye nga yangawe mukimanyi nti okunyira is part of life omuntu nga ye olina okunyira olina okubeera olina okulabika obulungi oba okitegeera naye mu byonna okunyira kuno kujja na ssente togenda suubira nti ogenda kubeera bubeezaawo oba olinde samwanu oba okitegeera olina okuba nti weekolera nonya ssente ezo labika bulungi oba oyagala kukwata mizigo kikwatemu as long as you're going to look good nzala sibalinaako buzibu omawagira gwekola kyoyagala wherever you want nga kikuwa essanyu ssente zizo mubiri gugwo ndabika yiyo just don't give a damn okitegeera naye nga sigenda kubanga nsikaona olwaliro nakuba nti mbeerekereza mbadde Abraham Saga Couples Fact Celebrity Patrol tujja kubanga tujjengana n'amawulire gaffe amalala just subscribe, like, comment, share obulamu bukunyumire. Shalom.